Mu mawulire ge tulinawo fantastic fresh kid bamuwadde basali oluvannyuma lw'okusoma obulungi Kampala Parents bamuwadde scholarship ya myaka 6 ku Hana International School. So kitegeeza nti omukyala Nakiwala Kingi fulfillinze promise ye era omwana fresh kid agenda kusigala nga aperforminga shows ze ezibadde nga zibeera of course nga tezikosa budde bwa kusoma. So from today onwards fresh kid is a student of Hana International School. Fantastic. Amanyanza Senyo Patrick abamumanyiga fresh kid. Okutandika njagala okwebaza Katonda kubera nti no ankumye abadde nange era ampadde emikisa mingi. Guno mukisa gw'amaanyi nnyo kubera nti nagenda beera nga nsomera ku ssomero eddungi Weriti antuuseewo ssomero ddungi ndirabye era njagala osooka okwebaza mama Honorable Nakiwala Kingi kumbeererawo okuva mu kusooka paka nakati beera nti no yansuubiza okunfunira scholarship ku ssomero erisomesa Cambridge era akituukiriza. Njagala okwebaza the co-creator Mr. Hamis Kigundu kubeera nti no bamutuukiridde ne bamusaba scholarship n'essomero wadde tebagaba scholarships naye yakirowoozezaamu era nakkiriza n'ayogera ne management ey'essomero lyonna era ne baza nnyo staff members ab'essomero kubeera nti no they have welcomed me well. Beebaza nnyo era mbasuubiza nti ngenda beera mwana mulungi ngenda somanga bulungi era sigenda bawa buzibu akaseera kengenda obeera wano. Njagala okwebaza abafanzi bange abasigadde nga bampagira newe nali nga mbeera nsoma buli kaseera mu P7 ngetawaanya naye era abafanzi bange ne bambeererawo era mwenna abancongratulating olwamaze ebibuuzo okukomawo mwenna mbeebaza nnyo. Njagala okwebaza bannamawulire abazze wano ne ba bloggers ab'enjawulo mwenna mwebale kujja mwebale nnyo tubeererawo tutambuliza music waffe na buli kimu. Njagala okwebaza Mr. Masembe beera nti nno yanyambyeko okunsabira ku scholarship. Nebaza nnyo the headmaster beera nti nno nebaza nnyo uncle era nebaza nnyo ne taata nebaza nnyo ne famire yange yonna mwenna abambeereddewo n'emikwano gyange mwenna abadde KPS era mwenna ba encouraginga okujja okunjoyininga wano Hana International kubanga ssomero ddungi ate kati nange kyali wamwe wendi tujasigala tukwasaganya ebintu byaffe ate nga wetusoma. Last but not least njagala okwebaza Dr. Rajiv Rupaleria and Dr. Sudi Rupaleria ne Rupaleria Foundation yonna beera nti no they have grown me well mu kusooka baliwo nampa essomero Kampala Parents essomero libadde ddungi era nasomye bulungi. Nawulidde nti Dr. Studio yadde musanyufu era mwebaza nnyo byonna byankoledde beera nti nno newe nali ku ssomero nga he still checks up on me on my performance. So mwebaza nnyo ne Dr. Rajiv ne Rupaleria Group yonna njebaza nnyo. Sookera ddala nja kwebaza aba media bonna abali wano bannamawulire ne babloggers ab'enjawulo mwebale nnyo okubeera nga tutambudde nammwe okuba twatandika okutuuka obudde ne ntuuse okusiima omukyala Honorable Maama Nakiwala Kingi yeebale nnyo okufollowinga ku scholarship eno netuweebwa. Maama weebale nnyo weebalire ddala okuba nga tutambudde naawe okutuuka obudde buno n'otatulekerera. Nenzizaako okwebaza Rajivu ne Dr. Sudiru Rupaleria abaasooka ne bakola omusingi ogwa Patrick Senyonjo okubanga atuuse okusobola okufuna omukisa okusomera ku ssomero ery'amaanyi nga lino erya Hana International ne management y'essomero yonna principal mwebale nnyo mwebalire ddala okulambika omwana ono. Nenzizaako okusiima aba Hana International ba directors bonna omukulu Ahmad Bogere Masembe mwebale nnyo mwebalire ddala ne tiimu yonna eya Hana International mbasuubiza nti nno omwana ono agenda kubeera mulungi gye muli tagenda bakalubiza. Mwebale nnyo mwebalire ddala